Ndowooza olaba abantu banjagala. Abatulaba ono wano we tulina omukyala maama wa Spice Diana era nga tuzze okumubuuza ku bibuuzo. Muli ku TV yaffe n'enganzi emboozi mu katale. Nyabo gyebaliko. Namwe mujebale. Ye gwazaala omukyala ono omuyimbi Diana Spice. Naye lwaki munteeka mu kamera? Mama tewali buzibu tukuleetedde kasukaali. Ngeri gye lunaku lukulu lwa Easter. Ne twagala munayo tunyumyemukko naawe akaboozi katono bigambo 3-5. Kakati omwana oyo gw'omuzaalira ddala. Spice Diana. Nze muzaala. Lwaki olubuto lwali lwa myezi 8 ne weeks 2 n'ekitundu ne luvaamu. Lwaki takulabirira ate nga tulaba alina ssente azimbye amayumba alina Range Rover. Nsonga kiri okubeeza mu kazigo kano nga yasula mu kalina. Jenkins Mukasa Kasuku ne Edisendi babireeta boogera nnyo. Be balemesa muwala wo okukulabirira. Kati gwe ekyamuwala wo obutakulabirira tokirinako buzibu. Sikirinako buzibu kubanga omanyi bakasuku abo ennogu yonna bwe bagijja. Kasuku oyo yankwana ne mugaana. N'atuma sendi ne mugaana. N'atuma Jenkins. Jenkins twayawukanira mu weeks 2. Naye ate eŋŋambo zigamba nti Jenkins yakuzaalamu omwana. Kutambuzaako. Ono tozimbe mutima nza nti ntambula endolo zivuga. Naye tokola bintu bya sayimo. Kasuku waffe, Kasuku. Mukwano. Kasuku. Tomanyi tutambule muko? Tujja tambula muko. Tutambule muko? Tutambule ko mu kibuga? Mu kibuga. Tutambule. Cameraman yani? Roni. Tutambule tunyega ku muntu. Tuulye buulizi bantu bagamba Kasuku ALLANCRUZ Mama Brighton, Kasuku ALLANCRUZ Mama Brighton. Owulire ekibuga ekyo. Ngenda kulivula ALLANCRUZ ne Mama Brighton. Tukikoledde. Bomimba teeke wali. Tukikoledde. Wonna roya. Kuyita mu akedi. Akedi kwa akedi. Tugenda na wa kamera. Omamwe Alani munda anonga nyumya namwe ne muloza myolevu. Anga ne batulekawo. Gomanyi daya byankoledde. N'omulala ajja bikolera. Kanso kembereko no. Kati nze Brown White yankolera byankolera abadde taliiwo mbadde siri akasiba. Ate balite weeganye nte wafunye kasente. Yampa sente. Nenga yoddo biridde. Nze mmanyi lwaki mbadde mbiridde. Aleka yazikuwa n'amaana azikujjako. Tekisoboka. Nyinza obofiirako ekyo nkikubuulira. Mu basoolo nze mu bulamu teri muntu kino nkikubuulira. Bw'olabanga ng'omuntu ng'ampadde ssente mu kamera manya zampadde nzitutte. Mama Brighton family. Ulukusaba kuwa bangi. Bakutegekedde. Tabuza olugambo talize concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okwigira emitwalo 2. JP emitwalo 5. Emeza ya miliyoni 1. Kujangula besitano y'olugambo. N'obutaakaliza. Wakati Mama Brighton ne Mama Natitende. Life ku stage. Bamulekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedianisi. Ne bannakatemba. Tosoma Brighton family. Omuli defense. Tony Sera. Mama Muzeyi. Mubeja. Musomesa. Banemeddewo. Bannakampala mmwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki. Njalo chakula. Lwakitwa. Africa one. Tuan travel. Maparo patsi. Nyumanzi. Kuzala kwa ite famu. Astuti. Biva organike. Papazi sporti matinde. Malusi Bridals. Ya bebe extra faida. So kulindeko tutereze wano. Okay. Tebakuwa sente nga simanyi. Oyinza okunfunako sente nga sitegedde ne zidda okunywa kati tubuyisaawa buno wanseera ante bunnaggwaayo kakange kaweddeyo ako kaweddeyo kange tekannaba isambo yisa kimala lindako ssebo sebo Alani ebyomulinga gw'olwokuba ebyo wabiseetinze dda ebyomulinga agamba wabijja Canada obadde olowooza nti byavaawa bino
yala ne bangamba lumu wali ogenda kubomba ng'ogenda Canada Hani igwe hiyo nero wagende UK bangamba wali olemeddeyo hani yagamba igwe wennyini I mean bangamba eyo London naye nti wali ogenda kulemerayo naye embeera yali awo wagenda olanga London teri idoling nogamba kanzire Kampala. What do you mean if you say teri idoling? Anti kati wano bino bye tulimu idoling ojja n'otuula n'omuntu awo dakiika 2 munyumya bunyumya naye mbweri eddakiika 2 omuntu ozikuwa aba akwagala nnyo no namikwano gyange munnange wali ogayi bamuyita DJ Moze bonna ojja boogera naye tewakomawo yampisa bulungi I mean tewasigalayo omusajja guwa munyumiza baali bakaye eyali atunda amatooke Bambi gundi ani eyafudde Pascal wali gwe wali kaye anza sina nyezo mbozi zenyumyanyumya he was a very good person just know very good tuwagenda era tuwagenda East London London nali byange nze mayibe ntambula ennyo Katonda akyansaasidde mbaka abankwata ne banzijawo wayisibwa bubi ate nayisibwa bubi ntya nali ngenda tuula mu matooke oba wali oyagala ngende bansala enviiri tewalaba ku Pascal was a very good person nali mumanyi era bwe nagendayo yankubirako Pascal nagendayo yankubirako naye nga kati bano bendi nabo bagamba ate East London walako okuva wano ate biki ate programu nga ziri tight nga wali ogenda kukola ki anti sebo nze nali ngenze kulambula nze nali sigenze nti omukisa gwazze ne gungwako wavaayo nakye London navaayo n'emijozi gya Seno wagula omujozi gwa Seno nina abantu bange wano e Kampala kandabe Anko Kusamu Niko Yusufu but don't tell me wakwata mu nsawo yo n'obagulira cause jabbeyi nakwata mu nsawo yange zakumala ku sente meka mu Arsenal nagula ebintu byali bya pound nga 2 e Manchester nengula bya pound 6 ne bandiscountingirako kwe bampeera membership bako membership ya Manchester membership ya Manio yes sebo kyagula olusi benda abakaya namba gamba abasiru kati okayane nange yali ku Old Trafford kati gwe aina ne membership ya Manio kati tegeza gobo gamba we bamuguze sente zaffe nyingi oyina nzikirizibwa okwogera tigana kyo tukuwa sente zaffe nyingi yes nzikirizibwa okwogera ningena ne Wembley ekisaawe kya England watuka ngambole yabo nengulayo n'omujozi gwa England era mu Euro gwe ngenda okwambala oli England fan siri wa England wamacho obo batito gwambala ndi wa France pagera France naye engeri gye nagendayo mu kisaawe kyabwe ate nga Premier League esibukaawo naye olaba Kasuku nja kuwagira England ne France walaba bwenkuterereze kubo batya sebo nakusookera London wansookayo n'onkolera ki bwe natuuka no like at least ogenzo genda ebyekisiro no at least ogenzo genda nga ki ba YouTubers wagenda ku Old Trafford nagenda ku Emirates we nakoma nozo kiraba kati watuukira mu banaku kichotegeeza watuukira mu banaku beeyo nga tebasobola kuteeka ku train genda Manchester oyo mama Latifa yangamba yali busy naye yalina okuntwala walina okukola program nabo Manchester wala ne Manchester ba relatives banga basinga bali ebweru gye bali shut up ate kati owakana ninayo ba relatives be bakutwala si be bantwala naye nkugambye anti si be bantwala bayinza okuba tebayina busobozi oba baali tebambuuzanga naye nkugambye nti ba relatives banga basinga gye bali I have like 8 of them there my cousins my sisters ate your father tali yeyo aliwa ate byogenda mu byaki so naye gye bali. You have your sisters there? Yes, I have sisters there. I have cousin brothers. Manchester Leeds. Kasuku, you come from a well-off family, Bambi. Techiri kyakugamba nti well-off. Muze muli planned. Your parents planned for you guys. Si kyekyo. Abantu awo around between 1990 ne 2000 abantu bangi bagenda ebweru. I think things byayite binnakaluba nnyo nga leero. Kati abaafuna omukisa because kati nga bolaba ssaawa eno tulinawo embeera ya economy mbi, ebyobufuzi,
okitegeera kati mu Uganda wano we tuli kyangu nnyo keera ku makya ng'ekiddako tokiraba kyakivola aba Emma Carlos baali mu music management ne baddayo Emma nga tannajja mino byalimu bya Smart Federation biki naye yali aguddeyo senga naye ali ku kyeyo olimba anti kati Emma yali mu bya music kalifaganaga koko finga baninga bwabwaje abo baveeko teyabafunamu yadde koko finga ne kalifaganaga abo teyabafunamu abo yagenda okujja yafunamu bawafajiyo kati abawafajiyo bagundi ba lero weekend Dream Girls kati abo bafunamu sente kati nze muvaaka yange we natandika okukola ebintu by'amawulire nga ya senior 6 sooka ove ku bino kati agency zajja zaawula okufa obufi emirimu ebiseera kati ennaku zino business mu Uganda ekisinza okumenya abantu business n'ebaggwako abantu nga bolaawo ba Emma Carlos ba Jeff Chiwaawo ebyo ebiseera nti twajjamu ba middlemen bangi kababere b'amawulire kati Alani speaker wa parliament alina sente nyingi asobola okubanga gyali akwagala akulaba akunoonya naye wakati wagwe bagamba njagala kulaba Kasuku ne Kasuku oli atula n'agamba Kasuku anaatuwa enjawulo ne babanga abakutiizingamu ne basooka banoonya akumanyi musajja wakolera mmeka musajja wali flexible olonno ne balyoka bakusettinga nze waliwo gye bansettinga ew'omugagga ne bagamba Kasuku omugagga tumugambye miliyoni 10 gwe bw'otuuka yogera miliyoni 10 tosalako naye ffe twagalako beeziti nentuuka omugagga nampa miliyoni 1 nampa miliyoni 1 kalate nyingi ze yaddako okumpa yazimpa tebamanyi tebaliiko nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center nangamba nabawulira nga bapulaninga okutema enjawulo nembaga nti era ekyanyamba benafuluma benti nabalindira mu parking nembaga munjaze nebanjaza nembaga mugaga mwampadde akakadde aka temuddangamu okuŋŋamba ebyekisiru ebyo kati problem yajja mu business ya Uganda naddala entertainment ne journalism mwajjamu be bayita ba middlemen edda nga Airtel bebe ekwagala ekutuukako direct Airtel twakolako mu vaaka yange awo twakolako Airtel oba yali Airtel Wine House oba yali Airtel after Airtel yali ki Zain no yasobola kuba Celtel Zain then Airtel no yali Zain yali Zain yali Airtel Wine House ne mwere myaka jamu yali Celtel Celtel najirabako tewagikozesaako ngani mu primary sagikozesaako actually omu ku basajja abaleta Celtel wano gayi bamita Semanda yajjanga ekabojja okukyalira mutabani we tani we ndoza yali Semanda naye nga gira mmotoka eriko Kyambogo Polytechnic College kati Kyambogo University ngejja taxi nye musajja mumpi baati nga jjo okulaba abaana be sagikozesaako okosa Zain nakozesa Waridi Kasuku nedda Kasuku tera kubanga wakozesa ku Zain sagikozesaako by the way Zain myaka jo kati zate line gye nasooka ofuna yali ya Waridi line gye nasooka ofuna Kasuku you mean yali ya Waridi you're something like 28
No, I'm not 28. But I'm telling you the first line I used. Wakwate simu ya soka mwaka cha? Like my personal phone? Yeah. I think it was 2009 or 10. Shegeza wamala sinya 2010? Nedda. Wamala sinya 6 mwaka cha? 2000, I think 8 or 9. Around there. Sinya 6? Eh. Kasuku ngoli chito. Tochikola. Don't do it. By the way, from today Kasuku, nze bulijjo mbadde mmanyi nti nkuyita ne Uncle Kuku. Nga manyi Bambi oli. Okufaananira uncle wo. Nina uncle we yafa gwe nkufaananira. Yes. Nina uncle we yafa gwe nkufaananira. But I think if I'm not mistaken, the first line je nafuna yali ya Warid. Warid Telecom. Nenema. Ekyatufunisa Warid yaliko free calls. Free calls. Nenjikwata ndowooza ebiseera challenge yaliwo nga abantu obaku bachalibo bomanyi abasinga bali mu vaaka tebanafuna masimu vakati kubye ennaku zino abaana olumala senior phone nga ayina essimu lulinga kibeera kizibu omukko kati nenvaako nenfuna UTL Sajagalako. UTL gye nalwako. I was flexible with it. UTL. UTL gye nalwako. UTL ekyaliko. Je eyange. No ekyaliwo. Is this still where yali brandinga yafuuka UTL. Ne sim cards zibikyaliwo biki? I think nasema uli they are trying to restructure mundao kuba nali nsabyeyo omulimu. Gwaki? Customer care service. Muguni PR and communications. Fekate je tusobola. Bye nasoma biri omwo. Totuvume. Sisobola bavuma. Ate kati lwakubagwa egyo emirimu kati ng'egyo waliwo emirimu egimu nze gye njagala okukola nga ngikola just kufuna ka prestige ako ina office yo kera n'otuulamu. Nyumira amagye. Abantu asinyumirwa amagye lekera ebyekisi. Okimanyi Kasuku? Sinyumirwa amagye. Kasuku osobola onyumira amagye. Nga gwe Major General. Sisobola. Omayize wajja amagye sigaagala. Ebitiibwa bingi. Toyaganya ebitiibwa. Sagala kukolera nnyo under protocol. That's my biggest problem. I don't want to have so many bosses. Era bw'oba oyagala nkukolere tukole bulungi. Ekisooka nyo saagala kukola na boss. Ne babeera ggwe olunaku lwaleero ne bagamba nti bakuwadde omulimu mu MTN gwe boss. Njagala tusigale bino ebyokunyumya era nga ne bwe tuba tunyumya tombuuza ku bya mirimu. Kati nze njagala nendiringa ne bano bagaayi bange eno wansi. Because I don't want unnecessary pressure. Njagala ebintu byenkola nga biri flexible. Bensanga Agambye ALLANCRUZ tufunye omulimu igwe line manager wange gwawo tusobola okwogera naye era saagala bya mirimu tutandika okudda mu lugambo ebyo era si byagala kuba tugenda kulemagana abaana balowooze ndi mukuwa lugambo bikyo bitegeera ebyo. And by the way, that is the only advantage nali njagaza monitor. Yeah. Because when we joined Monitor, our radio, the first 2 years, zali turbulent nnyo nga tubeera mu kusika muguwa. Oba kitegeera. Okutuusa we twale nga obeera oli ne Allan, genda ate Allan yadduse wa boosi, boogedde bwe bati boosi ajja abikubuuza awo mubuuza ani abyogedde tasobola. Kati ne tusalawo mu meeting nti okwewala olugambo. Allan bagamba boosi nti ono yakoze baati. Allan asigala awo bayite Kasuku. Amuddemu amulumirize ng'akola ki? Nga waali. Ebigambo ne bikendeera. Era time gye twakola awo mu bizibu bye twalina temwalimu nti ono yanjogeddeko, ono yampaayiriza. Buli intrigue lweggwa ku mirimu. Buli kimu kiba kijja kwanguwa. What's intrigue? Intrigue kwe kwesojja, kwerwanisa. Buli lwekiggwa, buli omulimu wegubeera nga tegulimu intrigue. Ebintu mu Uganda ne bibonyaabonya bibiri. Intrigue nemmanyi boss oba boss andya. Abawala nga boss yamulidde. Olimba. Wabalabako? Ndiwulira naye ewammwe mbu sibiinaako mitwe n'amagulu. Naye mbu waliwo abatakwatwako. Ne bwakola ki? Ewaffe sibiraba yeeno. Ewaffe tebisobola kubaawo. Kuba nti ewaffe waakawo ogenda wali mu performance review kati boss ne bw'omulya
kati structure yali ku NM George laba nga ne bobo manyi boss ekyenkana ki results okufuna pay rise oba incentive oyina kuyita mu immediate boss wo n'atuka ku head of that department n'agende n'akurecommending ewa HR kati omwaka bwe guggwako HR n'asubmit nga bwe barecommendinze kati ba heads of department ne basayininga abo mubawe ne bakuwa pay rise. What was your first salary? Uwa ku radio mu byokkola byonna nasooka ku red paper nga nakagendayo during my internship baali bansasula emitwalo 3 gyali mingi that is 2010 emitwalo 3 nagenda ovaayo nga ndi ku mitwalo 7 no settling ku monitor nengenda ku ddembe nenzijira ku kakadde kale wakakadde naye waliwa era sebo watandikira natandikira waggulu mukko kati ebirala ne byeyongerayo ne Bambi otobye ne career yo ntobye nayo otobye nayo bakubye okubiddwa buli kimu ekikoze naye era ofunyemu nkyali wano okitegede kiki otakoze Kasuku mu mawulire tewali kyesitakoze amawulire nga wandiise nengakuba ebifaananyi nengakola ku radio nengakola ku TV kati ngakola ku digital kibayita grand slam amawulire ngakoze mu buli form gye galina okukolebwa naye ani gwe wasinga okucunya mu red paper gwogamba oyo ye Bambi namuwandiika tetugendayo anko kuku ebyo nja biteeka mu autobiography ebyo njagala kati babimbuze nga n'emyaka nga 5 nti nakuba oyo red paper I think was my best job. Yes. I've gone through things but that red paper job was my best job. Olimba. Yeah, because nali nkyali mwana muto ne gumpa libate yonna gye nali njagala. Ebiseera ebyo nga amawulire gakyali mu ssente olwa kiri kyabadde gayi kya middleman nti bakukubiranga essimu ne bakugamba nti Alani club erina activation eggulu gwe ogenda okavalingira red paper ne mugenda ne mu meetinga club designated media area gye babawadde mu kibuga ne mutuula mu costa ne musimbula paddiyemu ne bamukwasiza nti emitwalo 7 giijo oba emitwalo 5 bo nga bakola gwa kuvuga okole ku makya ne babagamba mutusange wano tusimbule tuddeyo kati ezo ze bakuwa kwe kuli okwebakako okulya n'okunywa nenga kasente kazitowa ebyo ebiseera kati nga waliwo wetwatuukanga nga buli weekend we are out of town midweek you are out of town nakolako ne Masembe oyo baali baleese presidency bali bita presidency beer ne tukwata wiiki namba eyo Luwero wa naye ekitegeza Kasuku waliwo ennaku ezimu zatansasula naye for me it was quite the experience. Kasuku wanywako ne ku chairman chairman nedda chairman wadda chairman namulabako nga muzeeyi wange amunywa nesaamunywako ne president's beer. These things I'm telling you are happening between that was I think 2012 2011 yabulirawa yagaana yagaana bamuactivating awo ne bigaana ne hey drink sebo zize wano oba yali wa Nairo ali wa UBL wano so waliwo drink ezize ne zigaana baleetako Castle Milk Stout oyo n'agaana ne baleetako Reds tulina twatuka nga tunywa Reds nga bayiwa Reds nga basobola n'okuwa crate n'ogitwalako bwerere ennaku zino John Walker bakati tebakyakusasula bulungi John Walker contract yange nabo yaggwako nga wayogera ku mwenge I influenced for the brand bulungi ate yes my contract with them ended nengenda kukira so kati the biggest challenge today
ekiretedde abantu obwavu mbadde nkuzaayo wali kati ebyo ffe twabikolanga ng'ensanvu olyetwalira kati agency ejja ne batandika ba TikTok 10 room eggulu average room ya mitwalo 5 kati tubaweereko n'emitwalo 25 awamu bawe emitwalo 3 yuka ennaku zino ne ba TikTok we bali kati ne ba TikTok bajja ate teri muntu asse bbeeyi nga TikTok kuba TikTok yene omulimu gwe gwokolera miliyoni 2 be bamuwa 5 agakwata anti kati yejjukira alina simu ye na data ne ring light kati bamuwadde emitwalo 5 yagakoledde ki agenda tuule dakiika ab'amataka abawa ababloga ba TikTok Bambi. Yes, now those are all challenges. Kyekiri kyenkugambye nti all of those things now have contributed ku bantu okudduka ku kyeyo kuba Alan nkubuulira olunaku olwaleero kati gw'olinayo omwana omu oba babiri ne muzzeeko mangu ng'okyali muvubuka aleme kumenya nnyo gwe Nicholas yakumenya nnyo anti muzzeeko kati ng'okyali muvubuka nze teyammenya nga ndi muvubuka kubanga baalinga bagamba omwana omuto kati nga muzeeyi wange oba jjajjaawe eri bakigattawo mangu kuba balaba omwana omuto omwana ne maama we ffenna tuli bato kati olina abaana bameka ekyo tobiddamu naye kyenkugamba nti muzaale kati ng'okyali muto manyi lwaki abantu bakyakwatirwa ekisa bw'oyingira emyaka 4 oba musajja mukulu ddala obeera kati se omwe mubuulirira abantu teri asobola kuwulira bizibu mu fiizi z'omwana era obeera n'abantu bo Kasuku fiizi ziganye ku myaka 4 tosobola kgenda wa Miss Kigono mu fiizi z'omwana ziganye nga Miss olina emyaka 45 Miss alina 38 gw'okaabira ebizibu naye kati okitegeera so kati eyo challenge eyabaawo kati mbadde kugamba olaba Kasuku kati olaba you have like 3 naye otobye olina engeri okikoze n'obaweerera anti kati children are now very expensive. It's what I was trying to explain to you that with these changes betwajjamu middleman wa agency kati saawa eno tuli mu TikTok waliwo omuntu nga ekisooka tali creative mu business ene ya media ne entertainment. There are people who survive because of times. Kati times zaachoka. If you're not creative enough, YouTube eno togijjaako sente, TikTok togijjaako sente. Walaba ekintu Kabaata kye yakola ya transitioning okuva mu Kabaata yazannyisanga abaana ku TV kati ali ku TikTok kwakola sente kwa bloggingira oyo omuntu omuwa respect. Ate naye baatuuka kuli bw'atandika bw'inviting ono n'ono n'asirika. Kitegeera kyekugamba yabeera ataddewo platform aba hosting nti now yatuuka nga alina numbers amaze n'azikola, so people believe that is the run to platform. Kyenkugambye nti mu times zino if you're not creative bw'otabeerako kisa kya Mukama bajjajjaawe batakuteekako mukono ne bakuta nti tukukkiriza kanywerere ku goma saawo Mama Brighton family ulukusaba kuba bangi bakutegekedde tambuza olugambo talize concert nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni Nabiri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni 1 kujangula besitano y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki nkyakula lwakijwa Africa one to one travel Maparo Pasi Humanisi Kuzara Kwete Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals ya BBS Faina anche nkunyonnyola kati kyekitutta abantu abasinga ku kyeyo kuba mu Uganda nga benkunyonnyodde nti kyangu okkeera ku makya ng'ekiddako tokiraba. Why? Olunaku lwaleero tulina abantu bangi be twali mu mawulire
okitegeera nga amawulire gasasula miliyoni 2 hey there are so many people nga bali ku miliyoni 2 n'okukka wansi naye nga zino sente za bulijjo edda zajjanga obeera olina kuwayo 10 ogerera osanze kusaasira n'akunyigayo kati ne bamisaaki abaagabanga 5 nga nazo za bulumi kati akugamba yita ku papazi emitwalo 5 misaaki se balina we yatuuka nga ye weetaano ng'era agikuweereza gwe womugambira nti binkuttemu ng'ezzike eri obeera shuwa kati saawa eno akuweereza ku gundi wali n'oli emmere ate ku papazi anti nkunyonyola ebintu nga bwe bikyuse lwaki ogamba akusindika n'oli emmere anti luli anti gy'olya ate osasula emmere oli kuyabwerere wa misaaki nange bampa offer nze atannagitwala naŋŋamba ate kisoboka misaaki enjagala gyakwagalamu nze nali njogera naye naŋŋamba oyo mutabani wange Alani mwe muli emmere yabwerere era restaurant y'omusajja lwerigwa mwe be tujja osongamu nti mwali emmere ye ey'obwerere Alani but of course si kibi no si kikyamu kyokola ekyo kyekituleeta wali ku bya spice wankubira essimu wali ogenda tandika ebiboozi by'ekisiru naye nkugamba Alani tuli mu lutalo naye naggamba Kasuku nakkubira ne nkugamba Wolan leave the little girl to be noŋŋamba tuli mu lutalo buli omu asigale ku sayidi ye gy'aliko kuba wankubira essimu nga mmanyi ogenda tandika Kasuku omanyi nenkuzizika mangu nenga Alani tuli mu lutalo. We are not taking any prisoners. We're taking no hostages. Olutalo kaluyinde. Emundu etokotera noŋŋamba nti Kasuku nzizeyo mu nsiko emundu ekole ki naye kugamba emundu beeneemala tugenda kwesanga era twesanze olutalo lwali lwa bulabe naye tetwakunyiigira kyoba omanya abasajja nabaga nti olutalo be luba luyinda mulimu be bayita atya collateral damage waliwo abafuna amasasi nga tebategedde kati wali ku mmere wenkuga nti olunaku olwaleero n'envuma misaaki ojja kunnyambala kubanga teriakwata ku muzeeyi wange oyo exactly because those are the benefits you're supposed to get. And by the way, I told people atwali bangamba ate Alani akyaziza spice kati amubuuze ibuuze wamma mbona abantu bakwana Range Rover yo naye ngamba nti kati ate Alani wali olina kuvaayo full swing noga spice teri muntu agenda kuyingira nga weetuli n'omuyirawo omubiri si bino bya interview waliwo yamuyingira namuyingira anti kyenkugamba lwaki ebikyetwa kyo nze nkyagala nnyo for one reason nga respasta bwe yakola kati abo ba respasta era respasta ajja kubuulira nze mu discussion yange naye tetwogerangako ku lutalo olwo tankubirangako simukubirangako okitegedde problemu yokka eriwo eri emu era njagala nnyo gigamba abantu be batuyita abagagga baffe mikwano gyaffe naddala nga bayimbi challenge gye mbayinako eri emu nti most times tebazza muzigo era wokka abo bali ab'amawulire abamu nina be nagambako ne mbaga nti olwanisa nnyo okuba ffe Shirudi ate bakutte nti person like Spice Diana yes ayina flaws ze ayina ebintu bye byabazza akoleyo mu nkukuto biki but she has been a darling of the people because she has been doing charity and what, so not so many things byakola ebikyamu nti bibadde bijja ku front kati definitely that war was going to could have swung very fast against us because Spice Diana balina we bamulabira abantu okitegeera kati ekibeerawo kibaba ekiti nti bw'olwana olutalo olwo gwe n'okuba ono ate nga Spice tomuyinaako ka personal kakwate oli mu buzibu olutalo buli wooba olulwana olina okumenga sure nze ebbanga linabeera n'abayimbi abo balaba they are the most unreliable people
So every time losalawo yirawo omuyimbi baba nabagaga baffe omubiri, you have to be sure that on any given time he or she will reciprocate. Kati nze abange bajja kujja. Kati bolaba gwe nagamba bali nti oyo mumuleke, because I know your relationship with Spice ne superstar nje manyi naye nina be nalaba abayiwawo omubiri nga tebali gubayirawo. Kubanze ne ku kivulu kyange Spice yaŋŋambye ebyo bindekere. Yes. 26 ne Misa kinaŋŋamba ebyo bindekere. Okitegedde. Kati awo ino yiwawo omubiri. Naye problem eriwo kuyirawo bantu mubiri nga tebajja jizza. Nze nja kusaba Kasuku. Mwesonyeze yangal. Gal. Ne muntu mukulu naye ekyokulala. Omuntu yenna nga toyagala kwogerako oba kulya. Toyasama. Chachivolaba. Olwayogedde ku Zubeda n'atuwa ebyaffe. Yabawadde. Abulemu yamuwadde. Naye ati yagamba mugundi mukagroup kamwe bwe mugeya mwoli. Mwendi. Kituufu mwoli mukagroup. Mwendi. Mugeya. Ye. Tutuula ne tugeya. Batugamba waliwo yagamba mbo waliwo kakiripu ke bateeka ku TikTok nga tulyoka atoka twogera ekisiro nekigambo kale men used to go to war. Museveni n'abituwonya. Entalo yazirwana zonna ne ziggwayo. Kati men tukeera kunyumya ne tugeya abantu. Aye ne sigala nga tulya nga tunywa. Gwe kirumye fa. But which other job can you do apart from talking? Kino kyemmanyi gwe gw'omutwe. I can write. Toso agenda oba n'okolanga koza construction. Sisobola. Sisobola. Kati emyaka gyange gyayitako ku ebyo ebintu. Gende Bulaaya. Nkole ki? Naye alani Bulaaya ogimanyi. Kati gwe kubira ku kakalaamu. Mukubireko. Kubira ku Uncle I. Kubira ku Uncle I. Abantu bakomawo e Kampala wano bangi mbalaba naye nga tamanyi Entebbe airport bwefaanana. Olw'okuba yava e Kampala n'agamba nti wano ewaka si walungi. Bayita Nairobi awo abalala bayita Mutukula. Bali wano naffe n'abeerawo wano nga tayagala mukuba na kifaananyi. Kuba okisuulira ku internet omuzungu n'akiraba. They revoke. Kikulumirawa. Tekinawe kinnumira naye nti kyekivola nkugambye nti gwe oyagala ngende e Bulaaya, oyagala ngende e Bulaaya nkole ki? Kasuku emirimu gye giri mingi. Naye ne wano mbadde nkyayina gye nkola. I'm not saying sirigenda Bulaaya. I don't want to rule it out. Like I've told you, in Uganda it is it is kyangu nnyo okera ku makya ALLANCRUZ ne batugaa nti wavudde mu kivvulu kyo. Ekya Maama Brighton. Wali nnyo n'ogenda. Oyinza okuba ekivvulu wakikoze ng'oyagala tiketi ya nnyonyi. N'ozifuna. N'oyitamu. Kyangu nnyo Alani. Uganda, kati wuliriza. Ffenna ano mu Uganda, we are 1 inch away from a car wash. We are 1 inch away from a car wash mu Uganda. And this I'm telling you, this does not, the only person that is spared from these things is the first family. Boka. President, ne family ye your extended family. They are the only ones who are spared from this. Even the Prime Minister of the country is 1 car wash away. Yes. Walaba koko, wayogera koko ne amama Mbabazi. Walaba koko amama Mbabazi ku piiki ye. Wamusembererako. Nati wali namusanga ku Serena ngali ize nnyo. Kyenkunyonnyola. Walabako Gilbert Bukenya. Nsamula ku piiki ye. Walabako Sam Kutesa. Waliwo Sam Kutesa we yakomawo wano mu Uganda. Yali ava mu bya... Yali ava bweru eyo.
ngalo UN report oba yali emaze okumuwa exoneratinga oba yali abadde ki najja omusajja nankubira nangamba Kasuku oliwa nina oluseke lwenjagala okutwalako nankwanga kamera ye tugenda ku parliament awo okulasa mu kuteesa yali foreign affairs awo wabweru awo we twamusanga nakola ati okusikayo eno ati okukwata mu kooti nga bandali mu mutima obaye omuntu buli wakola bwati oba bwati ennaku zino oba ogambye nti ennamba yeriki obwongo obutandika obbala oba agenda kumpaayo emitwalo 10 oba 2 amangu agaawo nintandika obbala musajja bwampaayo 2 oluvaano ŋŋenderawo ku biiki yakuwa mmeka yatuwa $5 buli omu bupapula $5 simanyi kyaliko kati but yatuwa buli omu $5 mu campaign za mama Mbabazi weza awo kuba president yalinawo office awo waliwo kyali wange omukiga naye bannaye ensi eno yankakasa naŋŋamba ne aba FBI tubayina n'aba CIA nga tudde ku Centenary Park awo naŋŋamba mu buli mbeera Kasuku tukimaze kino tukikola ki tukimaze beera amabega wa musajja ne tugenda awo waliwo office yali awo waliwo yali walinga ku capital wone yali ewuwaawo ekkololo ntugenda nakisajja kyange baakisiba naye baamala ne bakita kimasavu twakolanga nakyawo ku red paper bwe kyandaba bwe kiti yes Kasuku biki kiintroducinze waliwo omukyala baali bamuyita amayanja ani tutudde awo twogedde tuzze eno tuzze eri omukulu azze utandise okubya batwanjuddeyo awo ne tusayininga awo sente ne batuwa sente bakuwa sente nga meka leka kyomanya nti zaali nnyingi nazigula ettaka baatuwa sente kyoba omanya omufubu tuseewaawo wayitawo ndowooza ennaku nga yatawo wiiki nga 2 October nzijukira yali October that year tutudde awo yali Virgin Island waliwo birthday y'omuwala baali bamuyita Stella ndi mu progress ebiseera ebyo nsimbula ŋŋenda ekkololo awo tugenda mu meeting ey'ekiro mayi meeting z'ekiro ezo ŋendalawana patro ziri awo miino soka nzira wansi wampeewo eno zijja nyambuka mpola mbuuza bali nti eki ekiri awo tibayoola era omwana omusajja wange oli bwe bamuyoolera naye gwewakola otya naddayo Buzibu progress awo nenzigalawo eyo chapter kyabalawo olusinze ndaba abantu oli najja n'ayogera ebigambo ne ŋŋamba bano tebamanyi basajja bintu bye bayitamu namuvuka baamala ne mwabuta namusanga awo I think before COVID namusanga naŋŋamba Kasuku twabeera eyo biki kati nkunyonyodde nti mu Uganda we are all just a minute away from Cheyo or a car wash away from what do okitegedde omuntu yekka wali awona yoli gwe nkugambye ne Jenkins oleeta waaki yamala okukola ki kuba ekyeyo yakuba ekyeyo nadda ne sendi yakuba ekyeyo nadda eri abamalanga kosi bagimala ate era basobola okuddayo kyenkunyonyodde kyoba otwala okeera ku makya n'ompulira nga ndi ku kyeyo ng'oli Saudi Kasuku si Saudi ekye Saudi sijja kikuba tomumanyiira what's the problem ekyo sijja kikuba ekyo kyeyo kiringa kya slave trade Kasuku you can go to Saudi I can't Kasuku you can go to Saudi I can't Kasuku osofuna omuwarabu n'akutwala Saudi nkubuulira kozi nga ŋŋenda nga skilled labor era oba ogenze Saudi skilled labor yo nsobola okugenda naye bino eby'abannayuganda abasinga bye baliko eyo
mu Muwarabu sijja ne Qatar Dubai nga ngenda nga skilled labor bino byolaba nti jozi bankubira nakaawo gondi UAE genda ku ministry ya gender misajja etwala ba doctor nga togenda kukola bino bya kadama genda ku gender bakubira nga bagamba ki bali bagala ba psychologists. Those job openings are there. Wali ku list? Bali bangamba nti wano waliwo ba psychologists basasula sente bezi kyotwala nga bw'otuuka eri bakuwa around the hospital ba rehab center bakuwa ennyumba. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard, bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Ne bino basics travel biki bootyo. Hey, those countries zikyalina mu systems ezikola. Abantu abaliyo bagende ku ministry ya gender. You are a doctor, emirimu gibuze. You are a nurse qualified. Habiri mu connections Kasuku. Naye ogendayo. Abantu bangi bagenda mu ebyo ebintu. You give it a shot. Yeah. Genda ku British High Commission, wali ku American Embassy, waliwo department ezo ezikola ku ebyo ebintu. You can go lwakwa process ebeera mpanvu Alan. Naye ogendayo ku American Embassy n'obagamba I'm trying to, by the information desk, I'm trying to inquire about job openings in the USA. Ne bakuwa procure. Ne balaga ebifo bye baagalamu no. Kati process eyo yokka esobola okutwala omwaka oba ebiri. Naye bw'oba oli doctor ng'olina ebipapula byo basobola okugamba nti oba dayosome ka refresher course be kati oba agent waffe wano mu Uganda ku ebyo ebintu yono. N'ogendayo n'ogetinga in touch. Bangi bagenze ne mukyala w'amayinja si bye yagenderako. Hey, bye yagenderako. 26 tuli ku Theatre La Bonita. Yes. Ma Brighton live ndi ku Theatre La Bonita ne timu yange yonna musajja wange oyo Kim. Yagenda okuba ku mulyango. Agenda zanya. Kasuku, someone was telling me nkuse ku mulyango gwange gwa La Bonita nene ngamba sijja zisanga. Lwaki? Ne kati La Bonita ogenda kujjawo sente mmeka zengenda okudduka nazo. Sijja kusaawa. Kuba kati midduka nkubaliremu okuyingira kwa sente mmeka. 2.5 ne tebo yakakadde. 2.5 tebo yakakadde. Kati okusinzira nga gwe Alani ogenda tundayo tebo nga 5. Oba the equivalent of 5 tables, but of course si buli omuntu agenda kuwa million 5. I mean million emu. Wajja kuba wagamba nina wa 5 mugambe kale kankuwe ninawo bwetyo abo bo babeeramu. So kati awo ku tables babalawo million 5. La Bonita etuuza abantu bameka? 800. Si kituufu. La Bonita egendamu abantu nga kati nze ate ya bookinze. Ate oyagala wali otegese kola Bonita. Emirundi nga 3. Obuzanga Sophie Gombya. Ngotegekawo ki? Omulembe gw'abakyala. Women's Day. Gwa gutegekanga. Yes sebo. Nogwa ekyekivulo ekyasemberayo ddala mu La Bonita nga tugenda mu lockdown. Alanize nategekako ebivulo. Era bw'obanga ng'oyagala okukola ebivulo. Nze nava Bulaya beena naye South Africa eyo. Omusajja n'aŋŋamba nga balina oyo Mukaabya Junior bwe bagenda kukola katikati. Ne mbagamba mugenda tomera. Ne bagamba nti ayi kintu twakibaze ewati. Sima basama biki ne bagamba mugenda tomera. Kuba nze nali mmanyi. Ne mbagamba ekinene ennyo kye oba ekisobola obbayisaawo mutegeke mu ambiance. Kati nze ebivulo nabikolako ne binsala binafunamu ne mbifunamu. Era ekyanzija mu bivulo nali nkyabifunamu naye ekyabinzijamu
nga olaba abantu balaba abantu 1500 kumbe bali 2500 ogenda okugattamu otaddemu ekivulo otandise okirowoozaako 4 months ali okitaddemu okulanga kwa myezi 2 oba omwezi gumu ogenda olaba kati nga gwagamba labonita abantu 8 sibebbo ekinene ennyo waliwo olukaaga awo ekinene ng'ogasseemu n'obutebe okitegedde kati bw'ogattamu olukaaga times 2,000 bala average ya 2,000 ze miliyoni 12 kati ogenda obalabalamu expense miliyoni 12 gattako ziri 5 zenkubalidde ze miliyoni 17 kati bw'obalabalamu awo expenditure yo labonita bwe twagikoleramu baagimpeera ku miliyoni 5 kati simanyi saawa eno eri ku mmeka kati ezo zijjeko wasigaddewo 12 bw'osasuddeko baani ono ogenda kumaliza ng'otuuse eka ng'olina miliyoni 5 bw'onooba finances zo zikutte bulungi miliyoni 5 ng'ate ezo era miliyoni 5 waliyo era abakolima omusajja nampa emitwalo 10 yajja kukolima kuba kati mu bivulu waliwo abantu bano bee bati Roni muntu wange amanyi tujja nja kangatte nja munnyonnyola gye bali otherwise nga buli omu omusasula ky'olina omusasula ogenda otuuka eka nga toyinaamu okitegedde ebivulu temuli ssente abantu abasinga kati edda ebivulu baabiryangamu sponsorship nga MTN egaba miliyoni 5 Coca-Cola teyasponsoringanga nnyo Pepsi yali yasponsoringa ennyo nga Coca-Cola erondalondamu ebivulu byayo ezo zirozi fomu nga zigaba miliyoni 10-15 waliwo Darling we yasponsoringira ennyo wano Darling ng'egaba ssente ogendayo oyo omuwala baali bamuyita Maria omukyalo oyo ebiseera no nalinga nnyo ne Bajjo Bajjo yandaga Darling eyo ne Rose from ndowooza if I'm not mistaken nga bagaba ssente nga Bajjo agenda okuŋŋaanya mu basponsor miliyoni 7 ate nga bamuwa cash agenda okuŋŋaanya ati ng'asobola okukola ebivulu 3 ku lunaku lumu twakolako ko ebivulu 3 4 actually byali 5 ku lunaku lumu ne Bajjo yayina wano bakayimbira wano kweno Lavanda yayina Natete yayina resort oba yali resort Big Zone ne waliwo ka sister location ka Big Zone kalinga Ganda oba bali bakayita batya nenga owa Big Zone yaka owninga hey zone nakutwakola sente osasula bulungi nze nesasula ku olwo twakola sente that was 2014 Segeza Kasuku inaitaka kololo ila no kati wazikola much nazirya just eating the money nazirya waliwo emyaka nga olina kulya sente era oyo gayi wange mugamba nnyo actually n'abavubuka abali eyo buli muvubuka ng'oli wakati w'emyaka 18 n'emyaka nga 28 bw'ofuna chance erya sente after 28 the real problems of this world begin era omuvubuka ali eyo bw'ofuna chance sooka ofune apartment amagezi goli mu kusukuma fu nze nkubuulira I'm a psychologist don't skip stages bw'ofuna sente get a nice house preferably kisenge na ddiiro toyina ekinaabiro nga biri munda n'effumbiro bw'omala obifuna gula ekitanda 6x6 okiteeka omufaliso gwa spring bino byonna mbikubalira obikola mu mwaka gumu okitegede bw'omala tekemu draw obuki then stock your favorite part of dressing for example nze njagala nnyo engatto zistocking obere n'engatto zopeyanga 10
osanyusa omutima gwo obeeraawo nga buli lunaku osobola okwambala peya y'engatta endala gy'oyagala empale ekibiki bw'omala genda mu ddiiro lyo ogule 55 inch kati zaagwe ebbeeyi 55 inch ziri ku 1.8 okitegeera 1.8 kinene nnyo 2.5 beziba zi Hisense ezo brand naye kati tulina zi Black Arc ziri ku 1.5 1.8 giteekeyo wali funa ka DSTV funa internet ewaka teekako Netflix teekako Prime okitegedde omale ogule entebe za leather togula ero za banaku basinga ze bayina gula sofa leather nga zituula wansi tezijja kwonooneka ne bw'ogibuukiramu oti wansi ogiteeka ewaka kati bw'omala awo teeka fridge gaasi kuuka microwave beautiful bwesonyiwe anti olwo stockinga bino byonna bikola within a year kati awo bw'omala ebyo otandike ba beautiful anti teri mukazi agenda agamba nakusanga oli bubi netwezimba simwina nakusanga bubi netwezimba tebagenda kukumanyiira obeera olina ebintu byo naye ekyokulala abakazi ebyo bye basinga okwagala okusanga omuvubuka omuto nga ali set kuba kati ffe abasajja abakulu definitely babikusuubiramu so kati nze sobola kwana muwala nentandika mmunyumiza mu nkyezimba tasobola kwagala nakuwulira byemunyumiza emyaka gyange bakusuubira okuba n'emmotoka bakusuubira okuba ng'olina omukazi n'abaana ng'olina ne we wazimba obirina byonna mbirina abakazi n'abaana omukazi n'abaana tolinayo mwana bali Kasuku so kati mumala stocking ebintu ebyo olyokawo otandika opambana ezigula emmotoka oba piki obulamu bujja kwanguyira you will live the best years of your life nze between those years egyo emyaka gyegambye nanyumirwa obulamu fule nakati nkyanyumirwa obulamu olimba yes sebo nayo beautiful Uncle Kuku gwe yasama naye Uncle Kuku by the way so abavubuka bakole the way you love your wife I don't think you can cheat even kasito kitegedde you love your beautiful legs ebyasenga obedda byoyogera so bada abavubuka bafuna ebyo kasito obifuna by the way I saw you when you were saying mbu beautiful way yagamba mbu ayagala nnyo olubuto lwo biki kyayagala buli omu aba ne kyeyagala but when will you be like Bule? When will you be like Bule? You saw what Bule did? Ninda gwe Alan. Gwali mukulu wa Kasuku. Naye nali nsabirira Alan. Omanyi nina abantu bakyali bange be ninako bwino ngamba njagala olose antabulemu katini. Nali mbaye simu eyogera ginkubira nga wejjeeko waya. Nsoke kusumululira ku simu. Omanyi wagamba. Nagamba Uncle Kuku owanje sebo. Nemanya tuwana Uncle Kuku. Nina abantu be ninako bwino nga nabo takimanyi. Kati ngambeera awo nga ngamba senga nti nkulayo omulundi gumu. Naye nogenda okujugalaga Alani musajja wange. Benamuwa ebibye. But congratulations, Bule did it. Not so? Yes he did. It was a very good, colorful event. It was. Yeah? Bule yakikoze yakimaze. Anyaddako ku monitor awo. Simanyi Alani simanyi. Nawe tomanyi when. Kasuku ogwagala omukolo ogwagala. Nja gukola. Sure. Gwagala era nja gukola. Nze kyannemiseza saagala kunsondera. Era njala mbe ne sente zange zaawamu. Zona aba nazo. Abantu mbayite buyisi nti mujje. Era olwemulira b'omukolo gwange manya nti nze nagweteereddemu. Oba waliwo tenti emu gye nja okuba nga nsobodde ate kati Bule yatulaze. Kuba tuyinza twesiba nnyo ku bantu
Bule yakoze atya. Bule ye yakoze kikyasobola. Mukolo gwe. Ye Nagenda teyaze mu bino musima mudduka mu chachi ne muddeyo ate n'omukyala wamulabye teyaze mu bino musima ya gawuni balino ta gawuni ziyika beziti sima mukyusa engoye emirundi 8 because sente tujja ne the truth is Alan we spend a lot of money on weddings that we can't bring back. Era nze nja kukola ekintu abantu bange bendiyitamu nti mpaayo nja kuba mmanyi nti sente nziyina bano benayitamu nti mpaayo ezo sente nino zigulamu wakiri poloti nema nti nagende wa Alani nampaayo 5 nengende wa Roni nampaayo 2 nengende wa Kimu nampaayo akakadde ngenda benzigatta nti nja zigulamu poloti. Bambi Bule wama congratulations. Uncle Bula yakomyewo nakuwa ku sente. And Brian White? Hey. Yampadde sente kizomanyi. Yakuwadde bando nagamba Jako. Sigwara Gulira. Ka video kakano ku Instagram yo. It is here. Where is it? Ongobeera ne ku Instagram. Ongobeera ne ku Instagram. Anti because sina chakola. Mama Brighton family. Urukusaba kwa bangi. Bakutegekedde. Tabuzo olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okwigira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni 1 kujangula besitano y'olugambo n'obutagaliza wakati omwa Brighton ne mama natitende live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Muzeyi Mumija Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Ugandacelebrity. African one, one travel. Maparo Patsy, Numanzi, Kuzara Quite Farm, Astuti, Viva Organic, Papa Sporty Martini, Malusi Pridosi, The baby extra fine. Koko was a banger. Kaka no. Kaka. Kati ALLANCRUZ ayina ekivvulu. Ayina ekivvulu nga 26. Kula bonita. Running nga 24 tuliwa. 24 lwe tuli eri. It will be a Thursday. Ekivvulu kitaddeyo Saturday. Friday. Again about Friday. 26. 26 about Friday. No, it will be a Saturday. It's going to be a Friday. 25th is Thursday. Omukolo guliyo lwakusatu. You said. 25th You said. is a Thursday. 25th. Tugenda kujja tukuwagire Alan. Uncle Bula yakomyewo. Uncle Bula yakomyewo ayina press conference. Ebisigadde mugenda bila mu press conference. Nenga bakuwadde akakadde. Sente nafunyeeyo. Sente zikyaliwo ngaluli. Ekyo tugenda kiraba. Press conference yaddi? Tuesday. Mundeetereko mu kivulu kyange. Tajja kujja. Lwaki? Tajja sobola. Yakowa abayimbi kati ebyo tebikyali interest ye kati kyensobola okukolera kumugamba akuweeyo. Mukubire. Si kati. Katumala okukola. Nkukubireko ddi? Ojja kunkubirako. Janku press conference ku Lwokubiri. Nze nkwanjuleyo ew'omusajja. Ogenda kunyanjula? Nkwanjuleyo ew'omusajja. Ndalaga abantu ka video. Nkwanjuleyo. Kubanga byebyo tubyagize bwe biti. Gwe nalabye gundi. Nalabye Katse. Wamulabye? Katse oyaganyigira Kenzo. Saategedde video anti ze dagirabye etandika halfway. Yabadde anyiigidde ki? Like ali mukutegekera fiye kivvulu. Naye baleka nga bw'omanyi abayimbi nga kali koyogedde akabayimbi bamumye kirabika n'omusajja n'ate ndabye Kenzo waliwo video balitambula ku TikTok nga Kenzo agamba twalabeera fiye federation yaabwe. Federation yamulabirira nakati ndowooza y'ekyamulimu. Kwa ngambye ali mu rehab. Bwe nawulira
bwe nawulira naye ali mu kuteekateeka kivulu kyaffiire. nina ebintu byenjagala okwogera ku Katamba naye I think it will be for another day. Why? Musajja wange kamuyiirewo omubiri muleke. Anko kuko tukkirize tugaane. Cuts are servings. Cuts are servings. He has served. Bwaba inanga ayina omuyimbi gwayagala omuyambako. Ku bayimbi bonna abadde mu industry. Ng'ojja kuba nabamu aba generation eno. Naye naddala abayimbi abajja mu 2000s awo. Omukwatiramu. Nina kye njagala okwongerako naye kankoma. No, Kasuku kolera abantu. Njagala obbakolera naye Katsi mukwano gwange. Nja kwogera naye ne personal. Why? Katsi mukwano gwange. I have my honest opinion on those things and it may not sit well with him, so I'll get time, I talk to him one-on-one. Tulabe. Kati Range Rover yamweri kuki? Range Rover? Ogamba ya Fene Spice. Eringa ennyonyi. It's glittering. Eringa ennyonyi. It's glittering. Kasuku. Ate mikolo gye. Kola nnyo. Soko ninde kutudde wali ate mikolo gye. Kasuku sigana yinga bintu bya sirimu. Oganyo mbyo kolera. But you can host her. Kolera abantu. You can host her. Hey, nate wachimu hosting nga gwe nkufunyi. Kubira roja. Gwe gundiwo abantu ne boogera be batyo. Wabiwulidde wamma namanyi nti abantu fitine baluma lwa Range Rover yo. Gwe gawoli gwe katimbuulira emikolo gyaddi. Sibiri. Aina emikolo. Tujja kulaba ng'oyambadde ggomeso gy'ozina. Ojja kujja ng'ozina. Nze nyambala kanzu. Egyo emikolo nno gye gimu ku gyatuleesesa ceasefire. Nga bannannyini gyo batuga. Kasuku sirina kye mmanyi nzija mu biboozi byo. Bannannyini gyo ne batugaba bannaaye muli bantu baffe kimala. Kale. Ndeka. N'omusajja ndowooza baamusonyiye kati. Kasuku ndeka. Anti wulira ndowooza omusajja baamusonyiye. Kuba eno baali bagambye tetwagala kumulabako wadde. Anyway, naye Roja tujja kwesanga lumu. Be tuneesanga tugenda sooka twevume tumale okwevuma twogere. Mubuuze yali abadde ki okuba mu video n'ayongerezaako mu febuto siyo w'ekirimi febuto. Kasuku. Please. Namanya bumanya. Let that be a conversation of another day. Ekintu ekyo nze kye kyanyiiza kyokka nze. Kasuku. Bino byonna space bye yayogera tebyannuma. Naye okuwulira Roja omulaba soweddeko. Roja omulaba kati kino kankikugambe wano. Roja abadde muntu waffe bw'ati. Ndowooza kutoka talk show ko omuntu gwatabaddeeko CRUZ. Abadde bati. Nenze Roja abadde ankubira ne message nziyina wano. Ze yampeerezanga. Okay, ng'ate wuliriza ng'ate ku Jenkins batuula n'ebbanga ne banyumya. Ne besanga eri ewa Rasta ku gundi ku Freedom Beach ne banyumya. Sendi nga beekubira amasimu. Kye kyanyiiza kyokka. Be namwe yagamba oli yabooza oba muyite linnya febuto. N'ekirimi kye naawulira bubi ne ŋŋamba yii. Omuyimbi ye tetwogera nze Spice mala omwaka nga soogedde naye. Roja mbadde kintu kimu. Kale. Tukite. Era lwe naasanga Roja nja kiddamu nkimugamba. Guno ate nze manyi mugenda kukwatagana. Roja era I have nothing personal with them. Era saawa eno era ne ku mikolo balina okumpita. Naye ngenda kugira side ye. Ndeka naawe. Nze ndeka mu biboozi byo. Nzija mu biboozi byo. Zijambi byo sina kimmanyi. Era kana akantu kawo omutwe nti ALLANCRUZ ne Kasuku ku mikolo gya Spice Diana. Wallahi botaka koyisa tukola interview ndala. What do you want? You want to destroy my good. Your friendship. Ng'ekivulu kituuse. N'ekivulu batajja fe tujja kujja. Fe tujja kujja. Daya inobaawo.
Ajabaawo tasobola kuvaamu. Oyo daya maanyi gange. Butereevu. Tasobola kuvaamu. Kali totya. Kasuku daya. Ate kirungi mu video go oyogedde omusajja obanywera bunyita omusajja nagezezzaako munnyonnyola. Nga takutula. Oyeraliikiridde n'okweraliikirira. I hate you, man. Don't hate me. I'm your guy. Naye ekirala Alan olina okweteekamu ekintu mu bulamu. When one door closes, another opens. Okitegeera? Oyo oluggi kasita luneggala we papa. Mpangadde n'emikwano gyange. Naffe tulina abantu be twabeera nabo ebbanga n'ebbanga ne batulekawo. Gw'omanyi ddala byankoledde. N'omulala ajja bikkolera. Kasooka embeereko n'ono. Kati nze Brian White yankolera bye yankolera abadde taliiwo mbadde sirya ate obadde teweeganye nti wafunye kasente. Yampa ssente. Nenga yodde obiridde. Nze mmanyi lwaki mbadde mbiridde. Aleka yazikuwa n'amaana azikujjako. Tekisoboka. Nyinza omufiirako ekyo nkikubuulira. Mu basoolo nze mu bulamu teri muntu kino nkikubuulira. Bw'olabanga ng'omuntu ng'ampadde ssente mu kamera manya zampadde nzitutte. Teri muntu in this lifetime asobola kunkwasa ssente ku kamera n'azinsaba mu background. Era bw'obanga ng'oyagala okumanya omuntu nti agaba ebyaddala alina kuba nange. Bw'olabanga abantu abaliyo bw'olabanga ng'omuntu nga ampadde ssente manya baazimpadde. Nze bw'ozinsaba nziyuza. Soko mpe okusembeza tebo. Eze kivulu kya. Pozi tebo yo ya meka? Kakadde. Akakadde sikayina. Kale meka. Tiketi eza ordinary za meka. Ebi. Kali. Eze tujja okugula. Ogenda kugulayo meka? Umwana Kasuku oli mukopi. Ode akalanguleyo nga mmeka. Ngamba mangu enkya ngenda laba Brian White. Anga 5 kale. Tugenda kugula iza 5. Enkya 7. Asikati. Enkya zinagenda oyingira ssaawa nyezi ekiro nga ssente oziina. Nice. Press conference anti eriyo saa 12. Thank you so much. Zinagenda oyingira ssaawa. Press conference yancha. Eyankobbula. Tuesday, yes. With the day. Gwekola kimubaawo. Ngenda kubaawo. Waba onoobaawo nsobola n'omugamba ne bakuwa akakadde. Naye making sure nti mu rekodi zo tolinawe wali omuvumidde. Wadde. Oba omwogererako omubi. Wadde. Ngenda kujja. Bani be bataagalayo. Bannamawulire. Anti abamawulire bakoze ettaaga kiri by invitation. By invitation. So I'm coming on your invitation. Gundi yabiri mu sure poko luno nze sigenda kola byakadde. But I'm calling you. Ajja kunkubira enkya mugambe. Ajja kukubira. Bane anti wange yavudde ku mwasuze mutya. Ani? Anti Ruth. Badde simanyi. Nawe obadde ombuuza. Ntiki? Obadde ombuuza bangambye. Anti Ruth bwe yavudde ku mwasuze mutya n'oteekayo proposal babawe. Okutowaaki? Talk and talk ku Spark biki ebyo byonna. Bakulimba. Nenga Anti Ruth yavuddeko. Talk and talk tewandiika proposal. Bayita mpite. Kati Anti Ruth yavuddeko. Simanyi. Nange nawulidde byowulira embu. Mwawulidde bagamba ki? Mbu yavuddeyo naye sinnabikakasa. Olwo omwana gwe nalabye ku TikTok blogger ng'agamba nti yabyogedde mu interview yo. Sikijjukirako ekyo. Sikijjukirako. Naye bw'aba yavuddeyo. Bw'aba yavuddeyo. Ate ekyo nakyo kiddawo kitwogeza obwama. Bw'aba yavuddeyo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement.
essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tewali musango. Gwe wamulabyeyo ku TV leero baba tabaddeeko yavuddeyo. Kati gye yavudde baddembe okumukomyawo oba nedda. Tuleme kudda naye mu bintu ebyo byatubonyaabonya tukukuta ki. Masuze mutya yaffe. Yemanyi ate TV yaffe. Era watuukiro ga nti agenze ne bakkiriza bamanyi ekiddako. Kati ekiddako kye baba bakola. TV si yaffe. Ate buli omu okolako ky'osobodde n'ogenda. Mmere ya muwogo. Mmere ya muwogo. Yes, kati yavuddeyo. Ekyo kyawedde. Chalimu oli die hard by the way. Singa mu chalimu oliwawo omubiri bulungi. Naawe kyokola. Kuba kyenkolera Ruth kye yandinkoledde. Yandinjiriddewo omubiri. Nawe daya yandi gukuyiriddewo. Sikyo? Daya Bambi. Era abeera ajja gukuyiirawo. Kati awo kyekyo. But life has to go on. Omanyi abantu baffe batya nnyo change. The faster they... I love her interviews on YouTube. Yes. So she's going to concentrate on her YouTube channel. Agende maaso. I love her interviews on YouTube. She's a very good interviewer. Yes. Ate zikola ate abantu baziraba. Ate alina traffic. Alina traffic. But I think with time, nga bwe nkugambye, oluusi katolanze challenge nasinga ofuna kukeera. Ane Kasuku, kano kowumuddemu okyasobola okuddamu okukeera. Bwe nfuna ssente ze njagala nkeera. Ne kati mpumudde ekimala. Bakule ku Next Radio. Kasita nsasulwa. Kati saawa eno njagala ssente. Epozo kyali KFM. Kati saawa eno njagala ssente. Ane wawona ekyama. So gwe eno banno bagira bati gwe nga weno weetaayiza dda. Naye anti ky'olina okumanya essaawa yonna nga bwe nkugambye. We are 1 minute away from Cheyo. Yes. Bibaawo media. Which country would you prefer? Media is not doing well. Katinze right now I want to go to Australia. It is one country I want to visit. Australia? Yes. Teri bannayuganda bangi nnyo. There is Australia. I think Australia is the country I want to visit. As we are getting done with our show, kyekifo kye ndowooza ndi nsobola okugenda n'enkolayo. Mutabani wo. N'embeerayo. Mutabani wo. Ebintu ebiraka biri mu kuwaseninga. Ani? Pressure. Pressure si mutabani wange, lekera awo. Nze nali simulabanga nako. Niyo mwana anaavaayo. Ajja vaayo. Ajja vaayo. Bayinza okugaana omuwa bbeeyiru wano. Naye omusango bajja guwoza. Gumusinge aveeyo. Baguwoze? Gumusinge? Gumusinge. Asaavinge aveeyo. Ajja vaayo. Bino bakulimba. Ajja vaayo. Omusango gwa pressure ogwo nno mwangu nnyo. Mwangu nnyo. Okuwangula. Kati bawangula bamuyingira. Baba yagadde. In a system ekola mwangu nnyo okuwangula. Okitegedde. Naye kati ffe system yaffe as an African society eyina ebintu bye embeddinga. Kyavula president lumu yagambako abalamuzi nti ebintu ebimu use common sense. Olyasse. Wachomuta. Wachomuwa bail. Otegedde. Kati omusango gwa pressure we gukalubira waawano. Abantu aboogerwako be yavuma. Katikkiro, Kabaka, Speaker, President, mukyala we, maama we. Basobola okujja katuuti. Basobola okujja katuuti bamulumirize.
baba cross-examining. Because that is what is supposed to happen. Bebaga nti yavuma kabaka, complainant baba kabaka, oba baloya ba kabaka, complainant abeera ino okujja mu kooti. Bw'ogamba nti baloya bange bajja ne baga nti tuwawaabira ALLANCRUZ yavuma Kasuku, obujulizi ne bujja, you acting on my behalf. Betutuuka wali ku cross-examination nina okujja. That is, from my understanding, I may be mistaken. Bebaga nti complainant President Museveni. President Museveni ngajja. Yeah. Bebaga nti speaker ngajja. Kati most times state prevails. Nebaako enkwata gyekikwatamu era ne gukusinga. Era ne gukusinga. So kati with his case there are two outcomes or three. One, ayinza otuuka okusaba bail kati ne banaagira ne babagamba nti we can't grant him bail. You're going to hear one of these things. We can't grant him bail. Abawaabi bali ready to commence the case omusango kuguwulira kugenda tandika. Kanyamunyu yavuddeyo. Ati Kanyamunyu gwamusinga. N'agenda ne bamusalira emyaka ya service n'amala. So batugambye gundi nalaba video nga kulira wa prison. Omwogezi. Omwogezi. Ng'agamba nti n'okweyisa obulungi. Kyamuyambye. Balina bwe babala. Of course ebyo byonna bibeeramu mu system eri. Weeyisiza otya, badde okola, babala batya, babala day and night, babala quarters. Kwalo gye bagamba nti buli quarter mwaka, oba buli quarter babalawo emyezi 6, sentence yo n'etambula. Waliyo ensi ezimu nga babala day and night. Nti emisana balubalanga lunaku, n'ekiro ne balubalanga lunaku. So kati in 24 hours, n'obeera ng'oservinze 2 days. 48. So kisinziira. But he was not on murder, he was on manslaughter. Manslaughter most times. Manslaughter kwe kuba nti omuntu wamutta accidentally. And that's why most lawyers argue towards that direction. N'omusajja wa radio naye arguingiramu eyo direction. Era ndowooza begutaamu akaguno ogujja avaayo. Owa radio. Begutaba mwaka guno ogujja oba guli naye avaayo. Epozo we bamane bamufuna So that is one. Eyo situation yemu. Situation endala ajja kujja ku bail waitawo ng'omwaka gumu bamale mu granting e bail atandika okujja case adjourned. After 4 or 5 years, state losing interest in the matter. Yeah? Because now, if the president ceases being the president, ngate yakuwabira in the personality of the president, ogumsaguba gugenzi. Naye ayinza okwata kyagulinamu interest. Speaker basizinga okubeera speaker, kati abeera ebirala alina ebirala byabeera agenda okukola. Abavuma beebereremu nnyo. Bona bagamba ffe twavuma, nze nange navumanga abantu. Of course, maybe not as extremely as those people. I never used to nali sivuma ebyo byakuwemula ebyo nali nga njerega bantu nga tubateeka ku pressure bwe tutyo. Naye kati society yakyuka. Abantu babuufu. There is access to information everywhere. There is access to so many things. Lulingo okulaba obulabi ku Kasuku. Serebu ogwolaba ku TV oba ku radio. Ngubanga abonekeddwa omusana oba enjuba. Naye kati Kasuku osobola okujjano n'onsanga kati tuli mu haso yemu n'abantu. Tukola bakola. Kuba kasita n'atandika okweteekamu mbusima ndi serebu sigenda wano sigenda wali. Ate kati bana these people looking up to me bajja tuuka nga ate mbasabiriza bampeeyo. Batandike kale oyo omwana kale oyo omusajja yali w'amaanyi nga gwe twegomba. Kati bino ebya serebu sima bitiibwa byonna osooka n'obizza eri n'onoonya ssente
because the best comfort any human being has ngo you have money otudde boti ku kalina waggulu osazeeko onywa amazzi kutambuzaako ono tozimbe mutima nza nti ntambula endolo zivuga naye tokola bintu bya sayimo Kasuku waffe Kasuku Mukwano Kasuku tomanyi tutambule muko tujja tambula muko tutambule muko tutambule ko mu kibuga tutambule cameraman yani Roni tutambule tunyega ku muntu tuulye buulizi bantu bagamba Kasuku ALLANCRUZ Mama Brighton Kasuku ALLANCRUZ Mama Brighton owulire ekibuga ekyo ngena kulivula ALLANCRUZ ne Mama Brighton tukikoledde mu mimba teeke wali tukikoledde wonna roya kuyita mu akedi akedi kwa akedi tugera no wa kamera omamwe Alan munda anonga nyumya namwe nomloza mu yolevo you I'm not your level I'm not your level nze ba banka governor bankubira governor deputy governor ankubira esimu yanga jina ndagahu nze siyina yiye yayine yange era gamba ankubira yali ambuzaako I've seen one of your YouTube videos nice job you're doing but PS go byankubira go byakumanyi does he know you nabanja manyi we had a run in recently netwetwala nga kugude nina banja yes on Twitter on Twitter siku Twitter one on one era omusajja gonna nimpolereza bamusiba n'omusiba ndoza nze namusibya nga baagala kunkakasa gw'olimu ebintu by'olimu twamugaana nabbanja ne bojjootya ono ye mutuufu n'asonga naffe ne tusonga ojjukira oyo omukazi gwe baatwala mugundi ku poliisi mukomera nabbanja agende ku kooti amugjeyo ne bamuddiza akaliro nti yava ku kyokutowa oda eyo awo wonna nga twetwala kati your friends sir gwedda kwenda ku kivulu ky'amayinja yansanga n'ambuuza ani nabbanja ne twebuuza n'angamba gyebaleko I think Nabbanja is a nice lady. She does not hold grudges. She's one of Njina. She's one of those few people. Bambi Kasuku Bambi. She's one of those few people. Naddala abakyala abali in leadership. Abategedde nti there's the good, the bad and ugly, but life has to go on. Abakyala abasinga bali mu leadership bagumu babeerawo nga balowooza babayisaamu amaaso balina that ka ego speaker speaker abakyala no I've not dealt with the speaker she knows me akumanyi naye speaker mmanyi era yampitako neewuwe lumu Madam Antamu. Yes, sagenda bugenzi. Why? Bankubira leero nga njagala ncha nga ndi out of town. Oyino jevuga nodda naawe. Si yenkola. King of Luseke. Si yenkola. Nina emirimu gy'abantu gye naliko eri. Era ne mbagamba apologies, can we reschedule? Si mukwano gwange. Naye simulinaako buzibu. Speaker mwenyini yakubira. PA we. Yankubira. Nangamba speaker akwagala. Timu ya speaker ninako abantu bange nga bana. Ate Madam Janet. Sogera ngako naye sina muntu we n'omugwe mmanyi. Naye oyagala meeting ako. Omukisa bwe gujja. Nze byange n'abakulu abo bya Luseke. Ne president. Yes, era nze sina program ezimba gye nguza president. Nze mwennyini njagala kwezimba. Era abalaba Kasuku live tobeera ngeeyo n'olowooza nti sigenda president bampita siri musisinkana. Ekyo kyannemeseza osisinkana president kiri ekintu kimu. Abantu bonna abaŋŋamba tugenda tusisinkane president agenda gye baliko sigendiko. Kyendiko si kye baliko. Olunaku olwaleero kiringa bwono ŋŋamba jangu tugende tulaba ng'olutalo at the height of the lutalo. Because olutalo be luba lulwanibwa waliwo kye bayita abatayogera naye nga oli ajja buzimu kifaananyi kulaga olutalo luyinda Kasuku alina oyo Kasuku awagira oyo Kasuku nga tayogedde otegedde
kati abantu abasinga abaali baagala meeting president at the height of obululu we bwabeererawo nga baagala tugende tulabe president ffe tubeere awo bagambe nti tuwagira president bo bafunemu ffe nga tetufunyeemu tuyinza okuba twali tuwagira singa osingana president kyoyinza omugamba nti njagalayo ku ssente. Yes, so it is up to him to give me or not. Toyina kyakyo oyagala. Okundaba nti oba byenjogera bya makulu oba bya kisiru. Toyina kyakyo oyagala. Ssente. Era munnyonnyola nti president nze gundi ne gundi ndudde benti ne benti njagalayo ku ssente ezange. Zigenda kukola kino ne kino ne kino. Kikyo kyange. If you meet Bobby Wine, kyoyinza omugamba. Bobby Wine mwagalako interview. Kyokka. Naye omusupportinga. Nze mwagalako interview. Tetujja kuwa. Era singa nkeera ku makya ne baŋŋamba nti Kasuku. In fact ndowooza nze interview gye nsinga okwagala awo ate njagala ku Bambi. Itungo. I want to she's doing a lot of things for women, for the girl child. Yeah, Bambi, yeah, true. I want to pick her mind ku bintu ebimu byakola on a casual day sibine bya serious. Bobby's number, right? Ani? Oyina number ya Bobby. Aje nali nina yavaako. Ayine number eji yayino ba yalinga mu phone nyingi oba 5 naye yavaako. But it's understandable. Eya Bambi tojina. Eya Bambi sijina. Bambi ndowooza mu bulamu bwange nakwogerako naye omurundi nga gumu oba ebiri. Eddi. Da nayogerako ko naye nga baggulawo ennyumba yaabwe eyo. Twagenda ne Mickey Wine na twatolokana ku ssomero. Baddi olulala era twali awo ku busaabala awo One Love. Anyway, nga tumaliriza naye Bambi ye interview ye njagala. Aba basigadde bano bonna Bambi, Bobby, Katikkiro. Katikkiro naye mwagalako interview kati challenge yo kaje nina ne Katikkiro eri nti I cannot get him his lighter side. Sikyagala nnyo ebintu biri serious. N'abantu tebabyagala abantu amuna Katikkiro akwagala amuna bali yali agezze okukyala wa Flavi ewani mwasuze mutya na musajja agamba era ne yakola speech ye nampisaamu awo ngamba Katikkiro musajja ne katula kuba Katikkiro n'ekitiibwa kyaliko ebintu byalina okuwa Mama Brighton family olukusaba kuba bangi bakutegekedde tabuza olugambo talize concert nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni Nabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emmeeza ya $1,000,000 kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mubijja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Ugandacelebrity lwakiddwa Africa One Tuan Travel Maparo Patsi Numanzi Kuzaya Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals ya baby extra fine bina kuba serious. We can't sit down. Kadolanga Katikkiro oyo. I want us to sit down ngawe ntudde naye benti. Ngamba yo wekitiibwa gye baleko nga batunywa kacaayi ebyokulya bwe bijja abantu bwe bayitawo abazzukulu bazanyaawo daddy uncle simanyani kugamba it's a free interview abantu balabe alina mu shorty on a day when it's just there. Okikola naawe abantu bali balabyeko eyiyo Nankolaki ngoli mu kishoti wakanga ebyombiko nga beautiful ali awo abaana abo bazanya genda kuguzika CRUZ ezasooka olimba muno okuddawo nitwabeeranga waka era ng'ayitamu beautiful yes n'aleeta kyayi abaana ne bajja daddi biki gyeziri esazirabako amandayo zirevisiting CRUZ yasooka gyebiri alani information has to be your best friend naye nga ye president oba first lady we mu meeting ira wonna sente ne madam Janet bomulabako sente ebirala oba bampa assignment ekola kyo baki sente njagala nange kukwatako ku sente nga nnyingi nkyusa obulamu
Ina ebintu enjagala okukola njagala zimba studio nga nnene. Nyazimba studio nga nnene. Ne Kasuku njagala ujja okolerako BBS nga sinavaako. Tebalina ssente zinsasula. CRUZ exclusive tulina money. Muganda wa. CRUZ exclusive muyinza okuba musobola okunsasula. BBS terina ssente zinsasula. Sigamenti tebalina ssente. They have money. But the money I want to pay me, they don't have it. So tell TV esobola kusasula. Jeziri, TV ezisinga by the way, kati olaba ne BBS esobola okunsasula. Naye ssente zenjagala tebaziina. We shall prove to you. Because you know why? Omusajja oli yaŋŋamba kyabala interview nazikendeeza za TV. Waliwo TV abajjaawo ne baŋŋamba Kasuku twagala tukole biki ne mbagamba ssente zenjagala ne baŋŋamba tebaziina. Ate bwe baagira ne baŋŋamba aba TV. Ate bwe baagira ne bajja mbu baagala interview. Kati omusajja oli naŋŋamba Kasuku, does it make sense for you that you can give a free interview but they can't pay you? Ne nkitegeera. Kati interview njikola nange nina kyempisaawo. Abayo muzungu. Awo betusiibamu wano naawe. Okyalina amaalo g'abazungu. You don't want to get married to a white woman. Toyagala muzungu. Nze. Abazungu betusiibamu. Tomanyi kukola bintu bye baagala. Tewali kye baagala kukola kye sitamanyi. Holimba. Even the bakuli things. Ate gwolaba ogwo ebbakuli ate olwo. Is it? Okitiddemu. So that is my guy ALLANCRUZ. We have done a combo show, guys. Combo? Combination? Yes. So psychology students. You're broadcasting combo. Wasoma amawulire. Wasomera wa amawulire. Nedda. Kagamo kanyumya nnyo. So we have done a combo show, me and ALLANCRUZ, and it will run concurrently on both channels. So you can watch any day, any time. Yeah. We shall be coming to you. Thank you so much. So don't move an inch. Until next time. ALLANCRUZ has a show on 26th. ALLANCRUZ alina show nga 26 bagiyita batya? Mama Brighton charity concert. Mama Brighton charity concert. Ogenda kuyamba banako baawa? Nina abaana babiri. Bayambako mu ngundi zaabwe. Following abasomera CRUZ exclusive. School fees webityo. Okay. Babalaba bafuna buna. Naye nga tebalina geeyongerayo. Nange njagala oyamba ku baana naye maama ebizibu nange bye nnina bingi. Betumirako mukwano go Susan Bujingo. Susan Makula Bujingo. Oludde ogenda omulabako. Ndudde omulaba. N'alabika okuba ali busy. Omuwa space, omuntu omuwa space. Bw'anaaba neeta agenda ajja okumuyisa mu kyeggaali. Simuyisanga mukko. Naye era nze nga bwe nagambye Alan. Era bwe naayogera ku Susan ekintu oba kirungi oba kibi sisooka mukubira ssimu. Kaabeere pasita. Nze njogera kyenjogedde kyemmanyi ku lwange nti kye kituufu. Era bwe mboogerako ekintu nga ne batakitegeera bulungi bankubira. Ne baŋŋamba Kasuku wano ne bakinyinyonnyola era ne nkitereeza. Bwe mandowooza nti kyetaaga otereezebwa. Okay. So I don't have anyone who owns my head. My head is as independent as it gets. Okay. Yes. Kale. So ALLANCRUZ Mama Brighton charity show 26th. Munja ALLANCRUZ ogenda kikuba. Alhamdulillah. Ogenda kikuba naye ekirala bw'omala ebyo njagala Mama Brighton omuwa amaanyi. Mama Brighton aliko ssente zo egy'emyaka nga 2. Yes. Mama Brighton tomufuddeeko nnyo weesibye ku bino ebyaffe bino ebyazi interview. Bino bi interview bijja kutuuka biggweewo. Nange ngenda tandika akasikiti kange. Ngoza nyaki. Nina channel yange Kasuku. Bagita Kasuku clips. Kasuku 256. Kankoyo concept by the way. Tugenda tandika kuzannya ne ba Julius ne mutabani wa Katoro bwana. Kati kankunyumize. Enyumiza. Bobo yagala ekintu ekigendo selling out. Nga tutaddemu yadde omuntu n'ogu. Gwe mwennyini. Yagala nkola eki. Nzanye nga Mr Bean. Mr Bean teyali munene. Obono mawube gwenda bakupalu magiki. Nedda Mr Bean teyali munene. Oyongeddeko kyaki osiri wala. No. Oyongeddeko kyaki. No, but I'm serious.
olaba like osobola okuzanya ng'ogamba oba stomach man okitegeera kati nga obwana bujja n'obutiisa bemutyo be mwatuula ne spice ne mutuvuma jako why tumalirize kati nkitegedde script yaliyo ne mutuula ne okitegedde producer wa naawe batuula ne batuvuma Kasuku kimu ibiri mbuto Kasuku am I on talk show this Saturday tosobola kubaako abasajja bayiza n'okugobera ebweru gwe naye mundira kutoka ndo promoting a show yange nakyogerako awo naye kusendita ninaako buzibu kale but taninaako buzibu kyolowooza Jenkins ankuzizza kyolowooza Jenkins aze ya mentalinga wano wonna ano kuva eri wa Uncle Steve tulina Jenkins Uncle Jenkins agambe nti waliwo Uncle Ronnie okusinziira ku bwino bwe tulina tewali kale kubira Uncle Jenkins awo naye ngenda kukola skit njagala era Julius ajja wano tugenda tandika recordingayo skits omuzannyo naffe tugwambusa kwefuula mulungi omu ate obusobozi sigala eno mu bya interview tugenda kukolayo ekizannyo ssebo naffe nga bakuyitaani tugenda kiyiiya era Julius ajja wano kati nawe yagazanya skits tugenda kukola skit nga tuzannyira ddala MTN yali ebawadde ezo zaali zabiri bya momo app ne bakusasula kaye bansasula tugenda kukola skit tebigenda nyuma gwe kyolowoozezza kati otidde mangu Mama Brighton muwa amaanyi so that betutuuka eri Kasuku ne Mama Brighton beesanga awo nawo waliwo skit ya mwaka mulamba Kasuku yadde atambula n'agwa ku Mama Brighton saakulaga ku kasikiti kange abantu ke baayagala ennyo omanyi nazanya kasikiti kange wano ng'abantu baŋŋamba bannaye Kasuku singa yabaddemu nooza olaba abantu banjagala abatulaba ono wano we tulina omukyala maama wa Spice Diana era nga tuzze okumubuuza ku bibuuzo muli ku TV yaffe n'eŋŋanzi emboozi mu katale nyabo gyebaliko namwe mugyebale ye gwazaala omukyala ono omuyimbi Diana Spice naye lwaki munteekamu kamera mama tewali buzibu tukuletedde kasukaali engeri gye luli lunaku lukulu lwa Easter ne twagala munayo tunyumyemukko naawe akaboozi katono bigambo 3-5 kakati omwana oyo gw'omuzaalira ddala Spice Diana nze muzaala olubuto lwali lwa myezi 8 ne wiiki 2 n'ekitundu ne luvaamu lwaki takulabirira ate nga tulaba alina ssente azimbye amayumba alina Range Rover nsonga kiri okubeeza mu kazigo kano nga yasula mu kalina Jenkins mukasa Kasuku ne ebisendi babireeta boogera nnyo bebalemesa muwalawo okukulabirira kati gwe ekyamuwalawo obutakulabirira tukirinaako obuzibu sikirinaako obuzibu kubanga omanyi bakasuku abwe nno bwonna bwe bagijja Kasuku oyo yankwana ne mugaana n'atuma sendi ne mugaana n'atuma Jenkins twayawukanira mu wiiki 2 naye ate eŋŋambo zigamba nti Jenkins yakuzaalamu omwana musibe bulungi for now guys awo wonna batukuba okunanga eshow yange sendi yaŋŋamba kulwe ndikola ekivula ajja kumbeereramu but kuba South Africa mwali mwenne South but ayina bamaidi abalungi wagendako but ayina bamaidi South Africa esekubya omwana oyo yalabbi nampitako bwati nemugamba bati ani oyo ti maidi wange ajja n'ayoza n'agenda ng'akabina kamuli eri wamulabako namulabako maidi oyo bati kati Uncle Sendi mukwano gwange nnyo taata wange
Omukazi nali mukwana. Nentuma Eddie n'agaana. Tokikuba nnyo ku side eyo. Abala roni akatako inokajjayo ne tukazannyawo. Ensi neetegeera wootuuse. Wama, have a blessed day. We meet on the 26th of April. That will be at Laboni. This boy is an idiot. Esimu kasiakano kankwanjuli emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.